No. Oh, can someone? You can talk from that side. It's just I'm going to stand here. Tegwani? Semwanga Matia. Ozekula maga. Chicho yagala Katonda kolere. Chicho yagala Katonda kolere. Kuwa bulamu. Ate ekirala kulamaga. Wanji? Mukisa ogwaki? Mukisa ogwaki?
Ozene mama. Mumaze ennaku mmeka nga mutambula? Tufunyeemu obukosefu bw'amagulu ate mu ssaawa zino ez'okuba nti tutudde obutuuzi naye nga tubadde tutambula bulungi nnyo naye olw'okuba nti tutuddemuuko wano kati amagulu kwe kutandika okutuluma n'abaana baffe ba Matiyo owa Ssemwanga wamu ne Bobu era owa Ssemwanga kale bwe tutyo tukoseddwamuuko mu ddakiika eno gye tutuddemuuko wano naye nga tutambudde bulungi nnyo okuviira ddala eri tetufunyeeko buzibu bwonna mu makubo. Onaatuuka? Ffenna tusobodde okutuuka wano. Onaatuuka e Namugongo? Tujja kutuuka mu linnya lya Mukama Yesu waffe omulungi. Musuubira kusimbula ssaawa mmeka wano? Tusuubira okusimbula olwaleero luno ssaawa awo nga 7 ogw'ekiro. Tumaze okuwummula obulungi, tumaze okufuna obujjanjabi eri abasawo baffe bano ku ssaawa ezo 7 tusimbule era twekakasa nti tujja tutambula era tutuuke. Joyce Nakuna ntandika Lwakutaano kuva mu Parisi ya Muterere ekitundu Mubitundu osabira ekitumba yenaawe kyakirinza omukulu wamu kano naidi okulama ndikuyizana Emukono ndija kulamaga Namugongo kusaba Katonda atuweereza ebingi n'ezzere lyange ampe yanziza. Lugendo lubadde lutya? Olugendo lubaye luwanvu tutandika nankani Mbiko twera Lugazi twera mu nankani twera Lugazi kana tuli Mukono tuli kujja Namugongo tutambuza bigere nengo kulamaga. Onaatuuka? Wanje Onaatuuka e Namugongo? Nja kutuuka n'ensubi nja kutuuka ate nabwayo nga ndi mu Lugwagire nga buli muntu yambona kwandira buli amazzi gali nti buli kooti muntu abugenge. Mama Parisi y'ekitundu disitulikiti y'Enamusi. Ndina essuubi nga lyekugenda ensi enoole e Namugongo lwevuba nesenga nenzi emboneho Batuse abafiirikanirako butandisa nenzi yahabanga n'oliraano Emukono naye nga bikere birubunzi na lukali naatwire basawo baliho banjanjaba nanennyalisawo boola e Namugongo kumugambo akanise n'olirira ebole bebambaramiramu esise balomba munteekeho buyeti bwa transport ngoba sayina ina misimu. Najira wasa ndala kugenda wahahera hungira njolere ekyo Otulena? Otulanga diocese ya Jinja uri Kakira. Nani yeko iri Kakira. Ndahira kujya Namugongo njyanga ngendeho nyamana abajulisi kanyala kungendaho bindaha byose nasa ni omwene kunyana ndiana Namugongo ni odaha sine Namugongo sindaha Namugongo ndahamba obulamu ndahabambe buli sindaha mu nyumba yange ndaha buli sindetaga siwesi bambe so opportunity Namugongo njagala nnyo olw'okubanga Namugongo wetuba tuzze Namugongo tufuna emikisa wadde abantu batugamba nti mutambulira bwerere mugenda kukosebwa ate mukomewo nga mutambula bigere naye ffe twakkiriza ne tugamba nti katweweeyo tukole ki tutambulire Mukama waffe Yesu Kristo n'abagundi baffe abajulizi baffe ffe kwe kusalawo okutambula naye tetutambulira bwerere nga bwe balowooza. Finish the journey. I'm very fine. Going to finish the journey. That I'm very small. Why did you decide to use? Why did you decide to walk instead of using taxi? Even lack of money for transport. That's why I'm putting. I have only 30,000 for going back, but I don't have enough money. 4 days on the way, on the journey. Then tomorrow I will be in the 5th day. 5 days. So
I'm going to take 5 days. Bananga na bukai Sharoni na Mila Imbale St. Denis Sebugwao Catholic Church na Madala St. Joseph Catholic Church and St. Denis. Senaji endele kutule mbale kudabule na mugongeno ngesubira bigali byesi bajulizi bazile nga bakolera bachase linda senombe tubasigale nga bakolera family yange ebe mu mirembe ni babana base ni linambo lino kunakulecha lero kubanga kusigala muri dembe akabaho kutabukana dalwe ebitu byebe bizile nga birosera muri nambule Uganda ikulombera bachefe be Kenya bamanga balondazaga balonda amala bazuga misayi mukulwana zitalu ne mugasha kuruno nga kugendere ni bajulizi kulomba kuti bajulizi bano abimiri mwanya. According to our preparation we made in before we started our preparation in March, conducting meetings in the parishes. Then after parishes we reached a level of plenaries, that is in the district level, whereby we asked the church or chairpersons in the parishes to be ensured that educating the pilgrims who are making the pilgrimages to get their transport before. And we have a few who have hopes that they will get transport. They have brothers in Kampala who promised to give them, but we are giving them a enforcement that before fast, work tomorrow fast, we have to ensure that as leaders that we want that realizing that money for us to transport, so that we make operation, and we shall go back on 4th after prayers. We shall not move on 3rd. Can you talk about the journey? My name is Odeke Ben. My name is Odeke Ben. Chairperson of Palisa Dinare and at Kororo Diocese, leading in the team of 194 pilgrims. Our journey we started on 27th from Palisa, and the first place we visited to Namutumba. On 28th we moved to Ganga. On 29th when Kibinko. Yesterday at Saturday we are in Namahunga, and today we are in Emukono. Our journey was so big fair, but only that they've been suffering with some of feeling hunger, and our movement we used to move at night, and at this time at exactly by 8 we shall be resting. Abalamazi bameka ogeragera okulamaga kwa okukuno nekuli emyaka giweddewoza bali batya.
Denjagala naye ateekayo ka selfie wano. Original.